Okutandikira mu ssaza Kkooki abatuuze ku kyalo Nsimbo Kabalaza mu ggombolola y'e Rwanda mu disitulikiti y'e Rakai basiiwuusa empisa ne bakkakkana ku mumyuka wa nnyini ntebe waabwe ow'ekyalo era nnyini ntebe we NRM ku kyalo ekyo ne bamukuba emiggo nga bamuteebereza okwenyigira mu bubbi. Omusasi waffe Soozi Ssekimpi Lwazi yalina ebikira ku bino. Abatuuze bano abawangalya ku kyalo Nsimbo Kabalaza mu luka gw'e Butiti mu ggombolola y'e Rwanda mu disitulikiti Rakai be bataamye obugo nga baagala okutungulamu amaaso omumyuka wa ssentebe ow'ekyalo ekyo ategeekese nga ye Lubega Gerald ng'ateeberezebwa okuba n'ekkobaane mu kubba amabaati 50 agabadde ag'essomero erizimbibwa mu kitundu ekyo erimanyiddwa nga God's Mercy. Ssentebe wa Nsimbo Kabalaza Ssaalongo Kabazzi Matia ategeeza CBS tuvanyuma olw'okukizwa nti amabaati gano gadde gabuziddwawo olwo baasinze Dusimba mu Steven abadde amanyiddwa ennyo olw'obukuluppya ng'ono gwe basoose okwaza oluvannyuma n'abategeeza nga mukama we Gerald bwe yabadde mu lukwe olw'okubba amabaati gano. Oluvannyuma batuuze batabuse bombi ne bakwata nga bagenda batungulamu amaaso n'okubatemako engalo. Olwo poliisi y'e Butiti n'eyita ginne waayo ey'e Rwanda n'e Rwanda n'eyita ey'e Lumbugu ne bagenda mu kifo ekyo okusobola okutaasa abatuuze bano obutattibwa mu ngeri efaanana bw'etyo. Era bano baggiddwawo mu wakati mu bukumi obw'amaanyi kutuusibwa ku kitebe kya poliisi e Rwanda ng'ennono gye bagenda okuggibwa batwalibwe e Rakai. Ssaalongo Kabazzi Matia ssentebe w'Ensimbo annyonnyodde ebibaddewo. Tukutte omubbi amabaati tusoose ne tumukwata n'abaati 30 efuddayo ne twaza ewuwe tusanzeeyo abaati 20 ne babula abaati 50. Abaati ago gabadde ga ssomero God's Mercy yabadde bazimba. Ku babbi kubaddeko ne vice chairman LC1 gometa Lubega Gerald. Gano wendogerera kati bawatutte ku poliisi e Lumbugu. Nkubidde Bachenga ajatuyambeko nga batuuze baagala okubagajambula. Temusaza Busira abatuuze ku byalo ebisangibwa mu tawuni kanso y'e Katabi Entebbe beeraliikirivu olw'ababbi abalumba amaka g'abatuuze mu kiro ne bakoonakona enzigi n'amadirisa gaabwe. Omusasi waffe Kakooza George William yalina ebisingawo. Ebibinja by'ababbi ebyogerwako birumba abantu mu matumbi budde mu maka gaabwe ne bitandika okukoonakona enzigi ne bikoona amadirisa ne bigasaayasa n'ekiruubirwa ekitannategeerekeka kyokka ng'olumala obbikoonakona nga badduka. Ng'obubbi obw'engeri eno bulabikidde mu byalo eby'enjawulo ebikola Town Council ey'e Katabi gamba nga mu kabuga ak'okubayita ababiri nga mu kiro ekikeeseza leero balumbye amaka ga Ssemaka ku kyalo Ttanda ne bakoonakona endabirwamu za Ssemaka Kibira Victor era basuze mu bweraliikirivu awamu n'ab'omu nju ye. Zabadde ssaawa 9 ogw'ekiro nadde ndi kusima nabye nkebera nawulidde omuntu gumu ekiro nga kigira tanga mpira ndabamaze okulaba kiziika munda nengugumu kabwe nenjagala nveeyo ndabe ekyekigira naye nentya nenzira emabega bwe nazze emabega nenkuba enduulu nenga olukuba kuba lukutonyinya bwe nakubye enduulu olindadduka nalabyeko toki katono ng'emulisa bweti egeza kukuba mundu okuyita mu kateni saategedde oba olyakutewayakutewayakutewudde waba yadde mukazi wayadde musajja saakoze eki naye ndi mu mbeera yaabwe eraliikirivu nnyo. Kyokka abamu ku bakulembeze mu kitundu kino bagamba nti newankubadde nga embeera eno eri mu bantu baloopye enfunda nnyingi mu b'obuyinza ne batayambibwa nga n'abamu olulabikako ku poliisi ng'ate bakwatibwa nga bafuulibwa abazzi b'emisango newankubadde nga baba bagenze kuloopayo emisango. Amannya Kipoiso wano mu Ttanda naye nga embeera eno si gwe gusoose baaliwo omuganda waffe omu gwe bayita Rajab baamulumbako naye ewuwe era ne baasa amadinisa nga bwe bakoze agono. Ekyewuunyisa poliisi nga poliisi tesobodde tuyamba mu nsonga zaffe. Ebizibu byonna bye tuyiseemu omwaka kati gumu n'ekitundu tetufunyeeko buyambi ku poliisi. Mu ssaza Buddu akulira abalamuzi abate Masaka omulamuzi Charles Yeteise agobye omusango ogubadde guvunaanibwa omubaka wa Lwemiyaga mu ssetteeserezo Theodore Ssekikubo ogw'okumenya ebiragiro bya gavumenti ku kalantiini w'ebisolo kyokka n'alagira emisango emirala gye yazza mu kamyufu k'NRM mu 2009 gyo gigende mu maaso. Omusasi waffe omulangira Jimmy Sekabiito abaddewo mu kkooti.
omubaka Theodore Sekikubo abadde avunaanibwa okukumwa omuliro mu balunzi kyokka nga yali akimanyi bulungi nti Sembabule yasibwako kalantini olw'akalusu saako n'okukunga abantu ne bayiwa amata mu mwaka gwa 2020 era wano oluvannyuma lw'oludda oluwabya okulemererwa okuleeta obujulizi omulamuzi Charles Yetise asazeewo okugugoba. Omubaka Theodore Sekikubo abadde akyali awo ate kkooti n'emusomera emisango emirala omulamuzi Sarah Mponyi gye yali yagoba edda gye yazza mu kamyufu ka NRM mu mwaka gwa 2029 okuli okugezaako okutta omuserikale okutataaganya akalulu ka NRM ng'ayonoona n'okwasayasa ebyali bikozesebwa. Wano Theodore Sekikubo yeewuunyiza okubanga oludda oluwaabi terwajulira ku nsala eno n'agamba nti kati kkooti efuuse ewaaba ewozesa era n'okusala so nga ekyagobya emisango egyo ye munnamagye Habibu Kanyarutooke okulemwa okunnyonnyola ekyamuleesa mu bululu bwa NRM n'ebbaluwa okuva mu bakamaabe eyamukkiriza. Ekyewuunyisa okuvanga 29 omusango gubadde gujja mu kkooti ne gugobwa ne guleetebwa ne gugobwa ate ekyewuunyisa kwe kuba nti baguleeta ng'omusango omupya ate ne baagala baguwuzise bupya. Ekyandikoleddwa either bandisabye kkooti neddamu neyeekebejja ensala yaayo oba ne bajulira mu kkooti esingako kubanga be batugamba nti bulijjo ekiragiro kya kkooti kyebeesazeewo ne bwe kiba kiragiro ekifaanana kitya ne bw'oba okiyisizaamu amaaso either julira oba saba kkooti eddemu ekitunulire naye ate kkooti ekwasisa amateeka yennyini bwaddamu chief magistrate Sarah Mponyi ate ono chief magistrate yeteise bw'avaayo n'agamba nti oli byasala nze sibikkiriza kati kkooti eba efuuse nga yeewaaba nga yeewozesa ate nga yeyagala okulamula omusango gwayo bandirese state bwebanga erina obujulizi bupya bwerina eddemu yo esabe oba ejulire ku nsala ya kkooti yennyini naye eby'ennaku zino bwe bityo bwe biri amateeka gafuuse ekitimba kya nabbubi kikwata munafu. Omulamuzi alagidde nga 18 omwezi ogwokutaano omusango guno lwe guddamu okuwulirwa. Nga tukyali mu ssaza Buddu abatuuze ku mwalo gw'e Bulingo ne Kalangala mu ggombolola y'e Bukulula mu disitulikiti ey'e Kalungu basobeddwa olw'okwanjala kw'amazzi agava mu nnyanja Nalubaale agatandise okuvunza emmere yaabwe naddala ey'omu ttaka. Omusasi waffe Nsubuga Muzaffalu ali mu bitundu ebyo n'ebikirawo. Abatuuze abali mu matigga beba abalima lumonde, kasooli, muwogo n'ebirime ebirala nga bino babirimira ku lubalama lw'ennyanja Nalubaale mu kitundu kino eky'e Bulingo ne Kalangala. Abatuuze bano bagamba nti amazzi agava mu nnyanja Nalubaale geeyongedde nnyo saako enkuba eyakatonyera ekiseera ekitono ennyo era bano nga bakulembeddwamu Sempala Kasimu ssentebe w'ekitundu kino eky'e Bulingo bagamba nti basobeddwa olw'emmere yaabwe etandise okuvunda ate nga lumonde ne muwogo bannalukaya n'ebitundu ebiriraanyewo gwe balya ava mu kitundu kino eky'e Bulingo ne Kalangala. Amazzi go mu butuufu mangi akatonyera ebbanga tono nnyo naye gakulaga nti abatuuze emmere ekoseddwa lumonde atandise okuvunda muwogo bamusimayo nga amazzi gamuyingidde atandise okufunamu olusu so kati mbakubiriza nti buli muntu waali ateeketeeke okulabika nti agendako ku lukalu waggulu alimireyo ate amazzi bwe ganaagakendedde mulyoke muddeyo wansi musobole okulima kuba kati omunaava mu bitundu bino ng'enkuba etonya ate ne mutalimira ddala tujja kufuna enjala ey'amaanyi ate nga mwe muliisa lukaya n'ebitundu ebirala ebituliraanyeewo. Ssentebe Sempala Kasimu mu ngeri y'emwalaze okutya olw'endwadde ezolekedde okubasaanyaawo mu kitundu kino eky'e Bulingo eziva ku buligo olw'akabuyonjo emu yokka gye basigazza mu kitundu kino. Kati nga tukimanyi nti twe baliraanye ennyanja nti ebitundu ebyafu zigangwa mangu okujjula ziro ne zibooga abantu balina obuzibu bw'amaanyi nnyo naddala mu buyonjo era mbakubira omulanga abatuuze b'ekitundu kino Bulingo ku mwalo okulabirira toyireti ya Republic okugikozesa obulungi n'okusobola okusasula ssente eby'omukozi agirabirira buli maka ssente ze twabasalira tugenda kuva nju ku nju kubanga abatuuze abasinga obungi twete bazirina n'ezigwamu tebalina twete za mulembe so kali twagala mukumu obuyonjo okubeera abalamu nga mukuta toyireti eyo. Ku lwa CBS rediyo y'obujjajja Nsubuga Muzaffalu e Kalungu mu Buddu. Ate musaza Maokote ggombolola y'ekituntu mu disitulikiti ey'Empigi eri mu buzibu olw'enguudo ezibadde zaakakolebwa okwonoonebwa mu kaseera mpawe kaaga nga kivudde ku bimotoka by'omusenyu ebisusse okuyita mu kitundu ekyo. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikirawo. Ssentebe w'eggombola y'ekituntu Maokota Roman Buteeraba agambye nti eggombolola ebadde efubye okulima enguudo kyokka kumpi zonna ze baalima ezayonooneddwa ebimotoka by'abagagga b'omu Kampala ebisomba omusenyu ne baguyisa mu nguudo ezo nga batisse kabindo nti kyokka ekyewuunyisa
ebimotoka ebyo biba bigenda okutuuka ku luguudo lwa Kolasi Kayabwe ng'omusenyu ogwo bagutoolako nga batya okubakwata. Buteeraba abadde ayogera ku nguudo ez'enjawulo ggombolola y'ekituntu zegenda okulima n'ategeeza CBS nti basazeewo okuyita bannannyini bimotoka ne bannannyini birombe by'omusenyu babakomeko. Roman Buteeraba agambye nti bagenda kulima mu bwangu enguudo 3 eziyita mu byalo ebirimu abalimi b'emmwanyi abangi mu nkola ya Agriculture Cluster Development Program okuli oluguudo lw'Ebukemba Katoogo Kasinde Kitajja n'oluguudo lw'Ebusagazi. So ng'ate waliwo enguudo endala 6 tigombola zegenda okulima okuli oluva Emigamba okuyita Emasiko n'ekituntu Njeru okutuuka e Kagenda n'enguudo endala. Batikkanye emmotoka bagatikkanye nnyo ne gaddulira ddala nnyo obuzito obusukkiridde nga mutuufu enguudo zaffe teziyinza kubeerawo ku buzito obwo. Ate batuuka ku Kolasi wali e Kayabwe ne basooka basalako omusenyu ogwo kubanga mu Kolasi babakkiriza kutwala musenyu mungi nnyo bwe gutyo. Kati obuzibu tulina nti emmotoka goonoonye enguudo zaffe tetulina okukola kwogera ne bannannyini ga mmotoka ago baleme kuddamu kuyita mu nguudo zaffe ez'eggombolola ffe ze tukoze kubanga tuzikola omwezi gumu emyezi 2 ne zoonooneka tuba tetulina we tufunira. Mu ssaza Gomba omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Gomba Stephen Asiimwe alagidde abatuuze b'e Gomba abalina emisango gy'ettaka balekere awo okuddukiranga mu yaafeesi ye nga tebasoose kugenda mu babukiiko obw'ebyalo. RDC Stephen Asiimwe ategeezza nti yaafeesi ye esusse okufuna emisango gy'ettaka kyokka nga abatuuze abagendayo okwekubira enduulu tebasooka kugenda mu bukiiko okuloopayo emisango gyabwe egyo. Ono abadde Maddu mu Gomba gy'agenza okulondoola enkaayana z'ettaka n'alagira abatuuze nti balina kusooka mu ero sseesooka oluvannyuma bagende mu yookubiri bwe bijulira bagende mu yookusatu olwo bwe bigaana balyoke beeyongereyo mu yaafeesi ye nti olw'okuba emirundi egisinga abantu bwe baddukira mu yaafeesi ya RDC obutereevu ate abalina kuddayo ku kyalo okukakasa ebyogerwa. Yakwogera ne town clerk n'abakozi ba gavumenti abali mu mataka balabe nti tujja wano netwogera n'abatuuze ne tubalaga nti ettaka lya lwaliro tebalikola ki tebaliyingirira. Then ekyamataka ekirala kye twandyogeddeko kulaba nti abalinamu obuzibu bw'amataka wano mu Maddu oba Kabulasoke n'awalala basookera ku bayerosi1. Bayerosi1 bona mu Uganda twabaliwe wadde stamp. So twagala ensonga z'amataka wezisookera ku yerosi1 nga tonajja wa RDC ng'ogenze ku yerosi1 ng'ogenze ku yerosi2 ensonga ziba zitegeerekeka kubanga bw'osookera ewange tuddayo ewa yerosi1 ebeera ddabo waaka. Mu ngeri y'emu RDC Asiimwe asuubiza nti agenda kuyita abakulembeze mu tawuni kanso y'e Maddu bamunnyonnyole eyawa olusa abantu okwesenza ku ttaka ery'eddwaliro lya gavumenti ery'omu kitundu eky'e Maddu. Okuddayo mu ssaza Buddu omubaka wa gavumenti atuula mu disitulikiti y'e Kalungu Pastor Caleb Tukayikiriza alabudde ku ndiima ensusse okuvugibwa ku luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka ekyongedde ku muwendo gw'abantu abafa obubenje ku luguudo luno n'asaba abasirikale b'oku nguudo bongere amaanyi mu bikwekweto eby'okutangira abavuga endiima ku luguudo luno. Olunaku lw'eggulo mmotoka kika kya drone nga bwe zaakazibwako kaakano eyabadde ewenyuka obuweewo yatomedde omuyizi ow'ekibiina ekya pulayimale ey'okuna ow'essomero erimu mu kibuga Lukaya nga yabadde asala luguudo oluva e Kampala okudda e Masaka ng'ava ku ssomero emmotoka n'emuttirawo. RDC Caleb Tukayikiriza asabye amasomero agaliraanye ekkubo okufaayo gasazenga abayizi ekkubo kyokka n'asaba ne poliisi ey'ebidduka obuteesuulirayo gwa Nagamba ng'omuyizi ono eyatomeddwa bamutomeredde kumpi n'abasirikale ba trafiki mu kitundu eky'Erukaya we bateekaawo ebiddo byabwe. Jo wabaddewo accident taxi ngeri ku misinde emizibu yatomedde omwana w'emyaka w'omup4 ali mu primary y'okuna n'emutta naye ng'omusajja oyo avuga speed. Nja kusaba aba traffic police bagezeko okusomesa n'okubuulirira abantu endiima envugambe eyo mbi ate n'ekirala okugamba n'abantu baffe naffe twekuume tuleme kutambulira awo tukurosinga nga tutunudde mu maaso n'emabega. Be careful. So abantu mbasaba weewaawo twagala gavumenti ekuume abantu n'ebintu byabwe n'abantu nabo beekuume. Mu ngeri y'emu RDC Pastor Caleb Tukayikiriza afalaasidde bannakalungu beeyambise enkuba etandise okutonnya bateeke amaanyi mu kulima mu kifo ky'okwesiba ku mulimu ogumu gwokka.
enkuba yo yatonye ate abavuga emotoka okujjako nga mwina mipiira mirungi nawe stilo mwina okwegendeza engurugudo luseerera ate enkuba neeno nayo tugikozese n'amagezi okulima n'okulaba nti twerwanako feka okuva mu bwavu enkumbi terimba mugikozese namwe mweje mu bwavu nobwobanga olina omulimo olina okufuna ka side business akokozesa mu magezi. Musaza Buweekula bannyini ntebe b'ebyalo e Mubende baweereddwa sitampu ne balabulwa obutagezaako kuzikozesa mu kibbattaka nga bwe kibadde emabega. Bano sitampu empya zibakwasiddwa nnyini ntebe wa disitulikiti y'e Mubende Kibuuka Francis Amooti bazigattirawa ng'atandikidde mu ggombolola okuli Kasambya Kibalinga ne bagezza. Kibuuka Francis Amooti bazigattirawa bano abasabye okukozesa obulungi sitampu zino beewala okuzissa ku biwandiiko ebinyaga ettaka ly'abatuuze ente wamu n'embuzi n'ebirala ebimenya amateeka. Sitampu okuzikozesa obubi kwe kwasazawo gavumenti ebakolere sitampu ez'awamu zibakwasibwe za kuleeta mirembe si kuleeta butabanguko bwa ttaka. N'olwekyo temuzikozesa bubi. Bw'oba oteekako sitampu ku kiwandiiko kyonna sooka weekalirize emirembe egikijjudde. Bw'olaba nga waliwo okubuusabuusa tossaako sitampu empya nga tujjeewo enkola eya sitampu zembadde mu buli omu yeesazisa kusinziira waalabye bwe bamuguza sitampu ebbeeyi entonotono. Ate sitampu ezo ne zibeera duplicated okusinziira kwani afunye akakisa okutegeera dizayini yaayo. Ono chairman ayina entongole ate vice ayina ndala, owa defense ayina kake, omuwandiisi ayina kake. Ebyo byonna bibaddewo nga bireeta entabukatabuka mu buweereza omuvuddemu okufera abantu gamba n'okutunda ettaka mu ngeri ya kimpatiira.